Endobeso. Kugenda mu mukago tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Ekintabuli ky'omwaka wali eruweero enaku z'omwezi nga lumu omwaka 2023 kino kigenda kubeera ku mutindo gwa nsi yonna abayimbi bangi. Hello. Wanji sebo. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Mama yenga nsanyuse okuwuliza. Nkale munnange. Kakati kyembadde nkugamba sebo. Nti mbadde nsaba onyambe. Bba wange yafa. Yali alina kampuni gy'akolamu. Naye nga yalekayo sente nnyingi. Kati next of kin gwe yateekayo sezaala wange taata we. Kati lwaki teyateekayo gwe? Gwe yateekayo. Kakati baganya okumpa sente taata aganya okusayininga ebipapula. Gwe tebasobola zikuwalina abaana? Nze alina abaana tebasobola zimpa kubanga next of kin yalina okugendayo nansayiningako ebyo ebipapula tebateekayo nze ssebo. Kakati olwo bw'ogamba taata agamba ki? Taata tayagala kusayininga mpapula ne w'omugamba tayagala zisayininga ate nga nina okulabirira abaana. Kakati gwe ki kyotidde? Kakati nze ndimu endowooza mukunja. Nti tetalabika ssente yazijjayo yazibadde kyokka nga nze alina abaana. N'abaana nina okwebalabirira ssebo. Tulina wadde n'ekikumi naye nze ndowooza taata sente yazijjayo kuba agaanye. Taata aganye sayininga empapula. Ng'ono lwafa n'agenda n'azisayiningayo. Nga yazisayiningayo nga tayagala kugenda kukola ki kuggyayo sente. Kakati gwe obadde oyagala tukole ki? Mbadde njagala tumulobese ntegeera amazima kuba mukunja nina okulabirira abaana. Mazima ki g'oyagala otegeera? Njagala kutegeera sente gye ziri oba teziriiyo. Yes ebo. Kale beerako ku simu kakati omanyi kye tugenda okukola? Gwe ogenda okwogera naye. Yes ebo. Omugayire omubuuzeeko mpulire kyagamba. Bw'anaaba nga yazisayininga ngenda mugamba tugenda muleetera poliisi ajja zireeta. Kale sebo. Beerako. Kale sebo kwendi. Esimu ogiwulira? Gonda. Hello. Wasuza atya taata? Nasuze bulungi mwanange. Osula otya? Nze ndi taata. Kakati taata. Nsonga badde nkubisiza simu. Muna. Mbadde nkusaba tugende tusayininga sente. Ba omwami wange ze yali yaleka mu kampuni. Nsobole nange okufuna kyendabiriza abaana. Kakati munange. Sente anti omwana wange yafa. Bidu kimu gw'okiremesa. Ate kati nkiremeseza ntya taata nga next of kin yateekako gwe. Ate gwe oganya osayininga ebipapula. Ate nga beetaaga omuntu gwe baateekako batuwe sente. Sobola ofuna sente nange nsobola ofuna kyendabiriza ku baana. Kituufu. Yateekako nze kuba yakusasula. Kati yafa tagenda kudda. Njagala nyintu. Wangi ssebo. Owulidde oli mukulu. Taata.
wange wakati abaana bannemeredde tebasobola kulemerera kati taata naawe obimanyi sikola abaana balina okusoma kituufu abaana bakulemerera lwa nsonga emu nti gwe okalubya buli kintu ate kati ebintu mbikalubiza ntya njagala nyintu mwana wange olemye okulaba awala yali mutabani wange kusasula wajja kubadala naky'abantu omubanja taata sayininyo bafune ssente anti kati kkiriza gwosibye buli kimu tekitegedde taata enyintu kyeki oba ŋŋambe akali enkoko oli mukulu mwana wange yagula kyewammwe yasasula ki bweyagala mpe ssente taata ekyo sikitegedde taata okugenda osayininga ssente sigaana naye ŋŋenda omanye nyintu ngendi mu 5 taata ekiriza nga tusisinkana wangi taata nyintu mu 5 nga ssente ofuna enyintu zero enyintu sibitegeera nvaako anti kaakati munnange gwe wona erowooza ng'onkubira nga tusisinkana nze enyintu sigirina baba kale nze enyintu sigirina nze enyintu mbako sigirina ndeka nkugambye nze sigirina ndeka omwana wange yagula ki kugambye enyintu sigirina omwana wange yagula kyewammwe sigirina kati bwona erowooza onankubira nze kaŋŋende ku byange ku mirimu gyange weeraba kugambye sigirina ndeka weeraba weerowooza nyabo wangi sebo taata ndowooza omuwulidde halo taata omuwulidde omuwulidde kakati ogenda kukola otya mukunjanza enyintu sigirina kakati oyo bw'abeera nga kitaawo eyo famire bannayensanga ng'eyise kakati kibitege atandise mwana wange kati ate omwana wange n'omusaba ennyintu mwana wange oleeta mwana wange naye yeekerebeza abannanya oli omusukulu ogamba bwaba kitaawo wakiri mumujja oba n'ekikana kimugoba bugobi kita buli ky'omuzika ekisinga ku Beat Fama essimu zaffe nzigule muzeeyi ali ku nyintu agiremeddeko agirengera wadde amaaso akaddiye gaafa naye agalaba ennyintu go gakyatunula oba lwaki abantu mwagala nnyo ennyimba ezinaabatta nkugambye muzeeyi naye amaaso tolaba nti gaafa naye ku nyintu galama oba omugenzi yamuloosa taata saba ebintu oyo muzeeyi abala kulya muka mwana we naye nedda ensi weeraze oba wa mukazi wattu toba butobi togendayo kulya bintu bya Sezaala kigadde nze Samuel Manja ndi Luweero kati ono Salunga ategedde atya nti muzeeyi musezi agenda anoonye ku ya mukyala we talina mukyala bade manya ino omukyala nsigadde nze mwanguzi eri eno Makota Mutana Road kale Beat FM nze Jazira musana taata asana kwata sayininge ku mpaka nze Jazira javi abasimusimwe bale kutuweereza bannange ensinga eweddemu ensonyi nyintu efuuse nyintu eyamuka mwana era ye gyayagala annange tufudde ensi eweddemu ensonyi omusajja omukulu taswala mubeere bulungi ono maama Kamwokya ebyo bibangayo mujjewo bibangayo wa mutereeze ono Matovu nabyewanga ku masuuti naye bannaye agasajja ago gasedduvuto omusajja oyo yeetaaga nakukwata bukwasi kuba kati ebyemirembe birabika biganye yeetaaga bamukwate aleete ssente z'abaana naye maama taata nga si mwangu teyeesigika nabyewanga tubaagala nnyo akanudde amaaso Makondo Saibu Nambi naye Mako omuntu muka mwana w'omutuuko omugamba ebyo olw'okuba omwana we yafa naye Mako kimanyi mulimu bataata nga mazike buzike naye luzike ettembeeyi
kati bwakuwulira amanya nze Haji Kasolo Rashidi Ngambera Kabola naye nabadde nsaba omwana muwala oyo agende mbamateeka bw'aba agenda mbamateeka bajja kumuyamba naye taata baaba ekirizo famire badde tumanyi zikyali nayo amanya gatinamponyiwa ne Kabowa taata naye atuggyeko obugwenyufu ate matusenga obadde omwatulidde yandikwatiddwa ensonyi wali mugenti olukudi wabula kyoba okola sayininga abaana basome wandiwedde omugirawo wino taata oyo kubanga bataata abo bangi nnyo bwe batya beerimbikamu ebyo nga baleebeeta abaana baabwe